Ng'ennaku z'omwezi mwenda ogwokusatu mu 2013 Jemima Nabukeera Nyaketcho yafuna akabenje nga wa myaka 5 gyokka akamulekanga okugulu kwa ddyo kumenyesa emirundi 2 n'okwa kkono nga kuli ebuseddiba ate ne mukutula mu kisambi emirundi 2 kuno kwa ddyo. We yafunira akabenje kano emyaka 10 egyiyise. Nabukeera yali asoma mu middle class wabula omwaka oguwedde mwe yatulidde ekibiina eky'omusanvu ku ssomero lya Rafa Primary School e Luweero. We yakolera ebigezo ng'okugulu okwa kkono kukyaganya okuwona era n'okutuusa essaawa ya leero kukyalimu ebyuma. Nnyina Sarah Nakiryo wagamba nti kumpi buli mwaka bakulongoosa. Era okulongoosa okwo okusembyeyo ndowooza kulinga mulundi oba gwa mwenda. Okugulu kubadde kujja bakulongoosa ne kuwona ate ne kukola ebirala ne baddamu ne bakulongoosa ne kukola ebirala. Mu kukola ebigezo ng'ennaku z'omwezi 8 ne 9 Novemba w'omwaka oguwedde wonna ng'ali mu bulumi. Kuba okugulu kwali kuzzeemu okuzimba era nga 28 omwezi gwe gumu n'alongoosebwa. Ne bamusooka bamuwa wiiki ey'okumujanjaba ne tumuzaayo nga 27, 28 ne bamuoperatinga. Ekiseera kye kyonna ekyokusoma abadde ataataaganyizibwa olw'obujjanjabi obwa buli kiseera bwalina okubaako era agamba waliwo emisomo gy'abadde ng'asubwa. Nga bwe bamala omulongoosa bamuteekamu ebyuma ebyo nga bw'obiraba bimuzitoowerera okutambula n'obulumi ebiseera ebimu afuna bungi. Badde nvanga mu kilaasi ne ŋŋenda mu sick bay nga weyo lesoni mba ngimisinze. Wabula ekyo tekyamulobedde kukola bulungi mu bigezo bya P7 nga yafunye obubonero 5. Abo baana abatandikira ddala mu baby class era tubadde twesunga nnyo enkola yaabwe. Omukulu w'essomero lya Rafa Primary School gy'abadde asomera agamba nti Nabukeera abadde wanjawulo mu baana abalala nga mu by'okusoma teyeesaasira. Buli abadde alaba ku Jemima g'amusaasira naye ye muntu abadde tayagala kwesaasira era nga tayagala kumusaasira era ng'agezaako nnyo okulaga abantu nti mmalako. Nga saagala kubeera wamabega kusemba era kinnuma nnyo ly'okuŋŋamba nti kino kireke tokisobola. Nawulidde essanyu n'okwebaza Katonda kubanga nabadde sikisuubira abadde ng'asoma nga baba mujjayo. Kyokka wakati mu kusagambiza okwo nnyina agamba nti ennaku yamukutte kuba talina busobozi buweerera mwana we mu masomero g'ayagala. First choice nagiteeka Mengo, SS, second negiteeka Ndejje, third nagiteeka Gayaza. Ogugwe yagukoze obubonero yabufunye obumusobozesa ogenda mu ssomero lyonna eddungi naye ng'ate ngaffa abazadde nga tetusobola kuki ssente zimutwala mu ssomero ddungi. Era olunaku lwe yaŋŋamba mbu nja kusomera ku ssomero eriri mu Luweero nawulira nga nfaana kaaba akaabira mu maaso ge. Nabukeera mwennyamivu nti n'ekirooto kye eky'okubeera omusawo alongoosa oba sajoni kyandirema okutuukirira. Njagala okubeera sajoni lwansonga nange njagala nzijjanjaba abantu nga nze bwe banzijjanjabye. Yeetaaga okugenda mu ssomero ery'ekirooto kye naye obwo school fees tetuzirina. Awo wensabira bonna abazira kisa organizations eziyamba ku baana abawala oba abaana abalina obulemu. Saba banyambe sobola okutuukiriza ebirooto byange. Nabukeera y'omu ku bayizi 9 bonna ab'ekibiina eky'omusanvu abayitidde mu ddaala erisooka ku Rafa Primary School e Luweero. Herbert Kamoga, NTV Akawungeezi.